eddagala lya habo okuva mu miti erimu omuddolozi mere ojjolabe lumonde w'ekipapali okulunda obumi obwo bwe muba sente n'ogagawala eno yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisa omwaka eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo eno yesawo Investor Kateba tweyanzisa nnyonnyonnyo otuwonyeza bingi netubadde twetaaga ezo sukulu fizirondi ozitaddewo okwewola okutereka sente zaffe obulimi n'obulunzi nabyo tobirese n'omusawo buli kimu kisoboka Investor webale yesawo bannange eno yesawo eno sawo Uganda yesawo bannange eno yesawo kyetwegatte eno yesawo lwanyisa omwaka eno yesawo lwanyisa endwadde eno yesawo eno yesawo amanya nga bulijjo Victor Kateba investor wamwe twebaza mukama ku lwa Sawo Uganda mukama atwadde omukisa amazima matuufu kanaffe nga kampuni ya Sawo Uganda ku lw'embeera neyitulimu eya lockdown tusazeewo okuddiza abantu abasinga okukosebwa embeera nnyo nga abasumba abaggala amakanisa kati kumbi mwaka mulamba ate n'abasajja n'abakyala abasomesa mu private schools so nga Sawo Uganda tusazeewo okubaddiza okubapakingira ku mmere kumpi okwetolera eggwanga wena butunaaba nga tukomye weewo abutunaaba nga tutuuseeko mukama akibabalire abutunaaba nga tutuuse tukyayigiriza okukola ng'osobola kukolera awafunda osobola kulimira awafunda ate n'ofunamu nnyo naffe bino ebintu byonna ebitugenda kugaba olunaku luno lwaleero tubikoze n'emikono gyaffe nga tulima rosemary ntumugattako omutindo ntufuna akasente nga tulunda obumyu nga bw'obulaba nga tubukola sausages ntufuna akasente k'okusalawo okuddiza abantu abazze nga batuwagira so twebaza mukama ku lwa kino ekigenda mu maaso twakoledde package ya mitwalo wakati wa 7 ku 8 tubadde kilo 5 za kawunga tubadde soda waffe azimba omubiri nugulwanisa endwadde tubawadde kawunga akalala nawo kazimba omubiri tubadde ne porridge ate tubadde n'omukebe guno golaba guno gwa rosemary pure organic rosemary ogulimu antimisia nga gwe gubalina okukolesa n'ogussa mu mazzi agookya guzimba omubiri bano abalwadde ba senyiga abalwadde b'ekifuba bano abalina ka malaria osobola genda ku neti n'okinyonyolezaako ekyo bayita pure organic rosemary chamomile antimisia iriki ebyo ebintu ebyo bizimba omubiri mu mbeera neyitulimu ate omubiri nugulwanisa endwadde tubagaliza obuwanguzi tulina abasumba abakiikiridde abasumba abalala musobola kujja ng'omusumba mujje ng'abasumba nga tulunkinga kino kitugenda kukola kwetolera eggwanga lyonna twebaza mukama olwa investor waffe Kateba ku lwa Sawo Uganda olw'omulimu omunene gwakoze okujjukira abasumba mwena mukimanyi nti bwe baggala amakanisa abasumba basigala waka n'abaana baabwe nga tebalina kyakulya nga babonaabona era twebaza mukama olw'omutima omugabi okubeererawo abasumba n'okubajjukira n'okubawa ekyokulya mu biseera bino ebizibu investor tukusabira obeerewo owangaale Uganda yonna ekwebaza olw'omutima gw'omulungi omugabi tukwagaliza obugaga okweyongera mu linnya lya kitaffe n'omwana mukama akuwa omukisa twagala okwebaza mukama ku lwa investor eddagala lituwadde emmere agituwadde n'akasente akakalu akatuwadde era tugamba nga tukulongera okukatuusa ku basumba abalala okubanga bafuna ekyokulya n'okuyita mu mbeera eno gye tulimu amina ate gwe Yosebo oviiridde wa nange nviiridde mu nsangi wetuviiridde ng'abasumba twebaza investor ku lw'omulimu guno omulungi gwakoze okuddiza abasumba abadde bakaaba mu mbeera eno okuva amakanisa lwe baagaggalawo mukama amutuwere omukisa